kati consequence y'okubeera nga tomanyi kitundu ky'ogenda kukiikirira kibeera kitegeeza tosobola kugamba nti nabadde njagala kukiikirira kino kubanga ebirowoozo byo byonna n'omutima gwo olina okubiteeka ku foomu eyo. Ne comment yabaddeyo gwe osobola kitwala bw'otyo nti tamanyi kitundu kyagala kukiikirira. Sijja kumulowooleza naye nja kutwala ebyo byeyawandiika okusinza ku byeyawandiika. Kale ate nze nkole ki? Nze simulowooleza munnange. Alina omutwe gwe. Nakawa West. Nowe yali badde nga ng'okiwandiise Nakawa Division West. West Kasasiro ya Kasasiro. Yali badde constituency endala. Teyali badde eno. Era nga nabadde nkikwanya n'ekya Nakawa West. Ne lwakuba abantu abamu munnange ebintu tebabisoma kubitegeera oba kubitegeera. Anti olwabanga nti submission yo yabadde awo ng'eraga nti bali basaba constituency Nakawa West WEST. Nedda ekyo si kituufu. Isi etakula muntu essaawa zino. Egamba omusajja kyalese ku mmeeza kituufu ne tukikoze tutya okukiwa abannansi nti tumulangiridde n'opposite. Ate kati Electoral Commission eragoberera amateeka wasaba ki? Gwe nga Lwamiti wasaba ki? Ndinasaba Nakawa West bagikuwe. Deri tetugirina. Gwe gundi wasaba ki? Changu gwe wasaba ki? Nange nze nyini newembeera nga kinasaba kiriyo nga basazaamu nga bakatyemula. Omanyi gwanga oba olirese bwowe. Omanyi embeera gy'oba otaddewo. Nanti eggwanga mbeera ndigayidinza okutegeera ensonga zino. Webivaayo nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba tolina nsonga. Munnange amateeka gano malungi. Kyogamba osobola okweyongerayo okusinga. Ngenda mu High Court. Era naye esobola okunnangirira. Nze ndi mutuufu. Isi bano nga basaba Nakawa West ne banominatinga mu Nakawa Division West. Isi eina isi yakola ensobi. Yali badde mu kiseera ekyegoba empapula zaabwe netazikwata ne bagamba nti mugende abagendayo nga 22 ne bagamba nti mugende mukomyewo nga mutaddemu constituency enki entuufu. Awo isi njikola ki? Njinenya. N'ekyo tekitegeeza nti ate kyejjeereza bakandidate abaalayira nti bo baagala bubaka wa Nakawa West. Etaliiyo. Ne bagamba n'abalonzi baabwe nti balonzi ba Nakawa West ababasemba nabo era bagamba nti balonzi ba Nakawa West etaliiyo. Kyemba kugamba nti empapula zaabwe zaali nfubwe fufululu okuva ku mukoa kusooka okutuukira ddala kusembayo. Era y'ensonga lwaki twagenze mu commission bagonjola ensonga eyo buli omu bamuwe kye yasaba bwe kibeera nga weekiri era bannangirire nga omubaka omulonde owa Nakawa Division West. Bona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuzaako nti wasiibye otya. Afunye okusoomoozebwa, ofiiriddwa, olwaziza n'okusoomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Tukomyewo nate twongere okwogera ebigambo olwaleero nyina kanso Bwowe Ivan. Francis Siriryo Bwowe Ivan gegago lyange. Gwe nyina muna PFF yesimbyeyo ku kifo kya Nakawa West. Yagenze mu kakiiko k'ebyokulonda ng'abagamba nti bali constituencies ze baasaba omusanvu abalala teziriiyo. Tugenda kwogera ebigambo tubadde n'okutankana nga bamubagamba nti mu submission ye mulimu Nakawa West nga kuliko wasembayo STE nga bagamba nti ye ali ku kino Nakawa West Division ne Nakawa West constituency. Agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo kanso buuza abantu. Neyongera okulabako okubuuza ku batulaba olwaleero nembalamusaako n'enjozaayo zaabo abafunye ebirungi n'enkubagiza abo abafunye ebibi era n'okwongera okubagumya nti newankubadde embeera nzibu ne Mukama jagitusomosa. Kanso njagala tutandikire ku nsonga eno gye babitutte mu kakiiko k'ebyokulonda. Ekisooka
gwe nga kanso bwowe kiki kye watute mu kakiiko k'ebyokulonda njagala tutemere tukitegeere bulungi. Njagala akakiiko k'ebyokulonda kannangirire nga atavuganyizibwa okuvuganya ku kifo ky'obubaka obwa Nakawa Division West. Mu kipande kya gavumenti kye bayita gazeti ebitundu byonna buli kitundu kyogamba nti beesimbawo kabubeere bwa kansala kabubeere bwa LC1 buteekeddwa okubeera nga buli mu kipande kya gavumenti nga kimanyiddwa nga n'erinnya likola ki limanyiddwa. Yeyo ensonga y'emu eri ku bubaka bwa paalamenti nti ekitundu kiteekeddwa okubeera nga kimanyiddwa nga ensalosalo zaakyo zimanyiddwa nga n'erinnya lyateekebwa mu kipande kya gavumenti kye bayita gazeti. Kati ekitundu kino mwe tuli ne ku ssaawa ya leero mwe tuli ye Nakawa Division West. Era lyerinnya limanyiddwa mu Electoral Commission mu kakiiko k'ebyokulonda. Era lyeri gazetted. Naye bannange baasaba okukiikirira Nakawa West constituency. Eyo constituency naginoonyeza mu kipande kya gavumenti nga tekola ki. Naye ate bwe baali babawandiisa returning officer nga abawandiisa owa Kampala ate n'abateeka mu Nakawa Division West. Bwe baali basaba mu mpapula zaabwe zonna abawagizi baabwe ababasemba bagamba bo ba Nakawa West. Ne bano ne bakkiriza okwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti obwa Nakawa West. Naye nze nasaba okukiikirira ekitundu kya Nakawa Division West. Kati isi yo yabanominatinga ngaba aba Nakawa Division West. Naye bo mu kusaba kwabwe basaba Nakawa West. Kakibeera kitegeeza kitya nti n'abo abasemba bagamba nti ffe tuli balonzi ba Nakawa West. Kati basobola ate kugamba nti anedda twali tutegeeza Nakawa Division West. Kubanga ebirowoozo byo byonna mu kwewandiisa olina okubiteeka ku luki ku mpapula zo ez'okwewandiisa. Ensonga eyo nno bwetyo bweri. Ne ŋŋamba akakiiko k'ebyokulonda engeri y'okwewandiisa gye gaggwa kannangirire nga ataavuganyizibwa kubanga era sivuganyiziddwa kubanga tewali yasaba ekyo kye nakola ki. Era nentegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti ebintu bibiri nyinza okubeera nga bampandiisa bukyamu oba nga bo bawandiisa bukyamu. Batunuulire mu mpapula mu bitabo byabwe erinnya lya constituency basalewo ani gwe bawandiisa mu butuufu ani gwe bawandiisa mu bukyamu ku nsonga ya Nakawa Division West. Kati ekyo ensobi eyo gikwata mu ebbaluwa gye bawandiikira Electoral Commission nga basaba banominatinga mu kifo ekyo. Tetuwandiika bbaluwa ffenna tuweebwa foomu ezimu n'ojjuzaamu gwe ky'oyagala. Naye abakulu bannange kye baakola nkigeraageranya ng'oli okuvaayo n'agamba nti agala kwesimba ku ntebe ya bwa deputy president ow'eggwanga Uganda. Ekyo ekifo tetukiina mu ggwanga era tekirondebwako. Oba oli okugamba nti ayagala kwesimbawo yeesimbawo atutte empapula mu Electoral Commission ng'ayagala kwewandiisa kuvuganya ku ntebe y'obwa vice president obwa ggwanga. Newankubadde office weeri neterondebwako bantu. Ensonga eyo gitegedde nti bw'obeera osaba akakiiko k'ebyokulonda mu kwesimbawo oteekeddwa okukasaba ebyo ebitundu ebiriwo n'ebifo ebiriwo era ebyetaaga okukiikirirwa mu paalamenti y'eggwanga era ebiri gazetted. Kati bo kye basaba saakirabako naye bo bayinza okubeera nga munnange bakimanyi. Naye nze ensonga lwaki nagamba Electoral Commission nti mugoberere ebiwandiiko byammwe mugoberere ekipande ky'amateeka mugoberere ofiisi nga bwemanyiddwa mu paalamenti. Nze munnangirire nga ataavuga kye baasaba tekiri gazetted naye isi abanominatinga ku kiri gazetted. Kati awo nebeera babeera n'omusango kubanga nze nakituwala nti bawuddisa akakiiko k'ebyokulonda. Bwebaba tebakawuddisa buwuddisa lwaki ate nze Electoral Commission yannangirira ku kifo yampandiisa ku kifo ekiriyo ate ng'era kye nasaba. N'olw'ensonga eyo bo isi ebawa ekyabwe kye baakola ki kye baasaba nange empa ekyange kye nakola ki kye nasaba. Isi kulangirire nga amapoozi saavuganyizibwa gega amateeka. Nere oli munnamateeka kino kiraba kiina olina point yonna mu nsonga eno. Point y'amaanyi nnyo okugeza singa obeera
nga yegwe kulabako Joseph ngerinya liri kulabako Joseph nempandiika kulabako Joseph mubeera abantu banjawulo kate bwembeera kulabako Joseph olina wandika Joseph kulabako banjawulo bebamu babeera banjawulo nene ekirala kankubulire nyina kizibwe wange bamuyita Ian Bwowe nze Bwowe Ivan ennyukuta emu yetukola ki yebawula muba banjawulo abo bw'ogijjamu obeera otegeeza ye v bw'ogijjamu obeera otegeeza ki bw'ogiteekamu obeera otegeeza nze yensonga lwaki liyitibwa erinnya era yensonga lwaki okumanya kikulu yensonga lwaki amateeka gatugamba amannya ago gateekeddwa okuteekebwa mu kipande kya gavumenti buli omu agamanye nga bwe gali arrangement yago tekirina gye tuli ffe okusalawo okutuuma ebitundu mwe twagala okwesiima amannya kati okugeza eno bagiyita Nakawa Division West naye nze nyinza okubeera ng'ate lyali nsanyudde okugiyita lyali badde ntinda constituency siri gazetted era sisobola kudiyita litali gazetted nene lwankubadde nga nze yali agadde kubanga nze kyekinsanyusa naye ate era n'osanga nga ow'ebukoto wali yali agadde bagiyite Bukoto constituency kati nno kankubuulireyo nno wawo n'ebitundu ebimu nga birina constituency Bukoto West ne Bukoto Mid West difference eri mu mid bw'ogifuna obukyamu bujja mu mid ebeera kirala era bw'oteeka mu mid ebeera constituency endala yensonga lwaki ensonga z'amannya zibeera nkulu olwaleero bw'ojjamu erinnya bw'obeera olina amannya 3 n'ojjamu erinnya limu tofuluma ggwanga tolinnya nnyonyi era ne passport oyinza obutagifuna singa amannya goyagala okuteeka ku passport sige amannya gegamu ge gali ku national ID kundaga butonde mubulidde bangi nga bagamba amannya gange ensonga yagisaayo mukulu wa Kayima okubeera omubaka wa parliament gaali mannya ate si yekka bavadde bangi n'olwensonga eyo ensonga y'amannya si ntono era n'abamu abakyusa ku mannya ng'omukulu Joel Ssenyonya akiikirira constituency eno yennyini naye yakyusa amannya mu 2010 nagattako erinnya lya Ssenyonyi era ne lifuuka linnya lye siri tweyambisa erinnya lye neera yagenda mu kipande kyaki kya gavumenti ekitibwa gazeeti tosobola kuŋŋamba nti kikulu nga tutegeeza ku mannya go n'oŋŋamba nti si kikulu nga kiri ku nsonga ya constituency ensonga za constituency si nnyangu kubanga munnange okwo kw'osinziira ogenda okiikirire ekitundu kyo mu lukiiko lw'eggwanga olubaga amateeka olukiiko lw'eggwanga olutematema embalirira olukiiko lw'eggwanga olulondoola enteekateeka za gavumenti na buli kimu munnange nno ensonga ezo zonna zibeera nsonga nkulu waliwo kino ekya West nga abasinga tebakasomye naye mbasaba baddemu bagende betegereze paragraph eyo yabadde egamba nti Nakawa West nowe yali badde ng'okiwandiise Nakawa Division West Kasasiro ya Kasasiro yali badde constituency endala teyali badde eno era nga nabadde nkikwanya n'ekya Nakawa West naye lwakuba abantu abamu munnange ebintu tebabisoma kubitegeera oba kubanga nti submission yo yabadde awo ng'eraga nti bali basaba constituency Nakawa West WEST nedda ekyo si kituufu ekyo nabadde nkirese nga kyakulabirako nti niwe kyali badde nga bawandiise Nakawa Division West eya Kasasiro era yali badde constituency endala constituency eri Nakawa Division West eya WEST tekikyukamu wadde ennyukuta 0 ne waliwo byemuyita technicalities mu mateeka
waliwo abagamba nti akakasonga katiri kasobola ogonjola akakiiko k'ebyokulonda ne mutagenda nakwebyo nti ono bamulangirira n'opposite n'ebirala. Munnange eyo ebeera ndaba y'abantu yakisuubira nga kitono lwaki kati kyekireese ensonga enkulu mu ggwanga. Anti balaba munnamateeka yakiraba nga kitono lwaki akkiriza nti yakola ensobi bwe kibeera nga kitono. Bonna bakkiriza nti constituency bagiyita Nakawa Division West. Akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza nti constituency bagiyita Nakawa Division West. Ne bagamba bakola ensobi. Naye bwe babeera baagikola tetuganye. Yali yannaggomola. Omanyi osobola okukola ensobi n'onuuka okugulu. Osobola okukola ensobi n'omenyeka. Era osobola okukola ensobi n'ofa. Just banamateeka ndowooza musavuwaza no si omanyi ekyokubeera omubaka wa parliament kiri mu mateeka. N'olw'ensonga eyo tosobola kwagala mateeka ago gakukwate nga weesimbawo ate oyagala amateeka ago galeme kukwata ng'okoze ensobi. Buli action gy'okola erina consequences. Kati consequence y'okubeera nga tomanyi kitundu ky'ogenda kukiikirira kibeera kitegeeza tosobola kugamba nti nabadde njagala kukiikirira kino kubanga ebirowoozo byo byonna n'omutima gwo olina okubiteeka ku foomu eyo. Ne incumbent abaddeyo gwe osobola kitwala bw'otyo nti tamanyi kitundu kyagala kukiikirira. Sijja kumulowooleza naye nja kutwala ebyo byeyawandiika okusinza ku byeyawandiika. Kale ate nze nkole ki? Nze simulowooleza munnange alina omutwe gwe. Nade ntunula posta yo nga teriiko Nakawa Division West. Mu byewawandiika ku posta kwennyini kitegeeza naawe okimanyi nti ye constituency y'emu naye osobola okuwandiika Nakawa West. Kankubuuza olina nickname? Nze sirina nickname. Buli muntu yenna alina nickname, nze mbadde nazo nnyingi kuva obuto bwange. Luckily naye tewaliwo oyinza kusanga nickname yange. Okugeza kankuwa ekyokulabirako ekirala. Mulwana Patrick omumanyi? Alien Skin. Bwe bamutwala mu kooti bamukyajinga ngani? Mulwana Patrick. Ekibuuzo ekirala ssebo. Kyenkutegeezaako nti amanyi amagereese tetugatwala mu mateeka. N'ekirala eyo poster si nomination document. Poster gy'okubye mu constituency. Era ne bwe nze tewalina omwe asobola kweyambisa poster eyo kugamba nti constituency gyasabye. Nze siina eyo poster yange byempandika ku poster yange tebirina buyinza kukyusa linnya lya constituency limanyiddwa mu kipande kya gavumenti. Kati waliwo alina poster ng'eriko Sarah Izitolo. Poster eyo n'olwaleero esobola okukyuka. Omwana agiteeka mu AI n'ateekako by'ayagala. Okitegeera? Ate posters ezo amateeka g'ebyokulonda gatandika okukwata nga ggwe eyeesimbyewo ku nomination. Ezo zajja nga tetunaana kugenda mu nomination. Kati tuva ako kagimiki ka byabufuzi. Naye ekisinga obukulu era tetugamba nti ku posta yo kuliko ezaabo sibagamba sibanenya kuteeka kubiteeka ku posta. Era tosobola kumpulirako ngamba nenya kyoba nenya kyekiri ekya nomination. Ekya nomination kubanga ezo liko documents era bw'omala okuteeka mu byotaddemu n'okulayira olayira nti bino byentaddemu muno bituufu. So nga candidate olina olukusa olusaba ku fomu z'abali abalala okuzitunulamu. Wazisaba? Nenzisaba nenzitunulamu ne bampa ne copies ezikakasa nti eyo copy entuufu certified copies zonna nzirina. So wali okiguddemu nti bano balabika constituency gye basabye si yentuufu. Anti abamu ku ffe tutwala obuvunaanyizibwa buno seriously. Tubitwala nga ensonga zino nkulu era twekennenya nnyo. Kati n'olw'ensonga eyo singa saazisaba nenzifuna n'alibadde neetabye mwaba basabuka n'ebigambo. Ate nze sisabuka. Okwenda ku mateeka. Era namala zifuna nenzitunulamu ne ngamba nti abange beesulise. Kye basabye tekiriiyo.
ne waliwo agamba nti tewali constituency endala nga si Nakawa West wadde gwogamba Nakawa West division neera eba Nakawa. Tekitegeeza ekyo kubanga singa twali tugamba nti tusabe nga tusinziira ku bitaliiyo tuba tutegedde kye tusaba nti sisobola kusaba nga ngamba nti kasita tewali kirala kyekuusaako kyefaananyiriza ekyo era kyensaba kyekyo bajja kitegeera. Tulina electoral area e Bukooli county eyitibwa Nakawa Ward. Nakawa Ward. Amanya kikulu nnyo. Tulina Bukoto 1, tulina Bukoto 2. Nyukuta emu yekola ki? Yeyawula. Bw'ogijjamu bw'oti kibeera kirala. Nkuwadde example ya Bukoto West ne Bukoto Midwest. Kati tugambe nti baba asalawo kukiteeka mu kipande baali basiru. Oba amateeka agalagira nti biteekebwe mu kipande abaagabaga be basiru. Ekintu wakireetanga asaaga n'ebintu bifuuse serious neze nakiranga ekitali serious. Okusooka abamu bagamba otidde kalulu. Anti ensonga lwaki waligeze n'onoonya akalulu n'ova mu ebyo. Ekyo wawe abakyeyambisiza ekintu ekyo naye bw'obeera oneetaba mu lwokaano luno olina okutuukiriza amateeka g'olwokaano. Kati bw'obeera totuukiriza amateeka ga lwokaano tosobola kugamba nti ntidde olwokaano kubanga gwe tosana naddubaamu. Bwe tugamba nti waliwo empaka z'obugaali ne tugenda kweyambisa kagaali k'amaanyi ga kifuba gwe n'oleeta sipooti obeera tosaanidde kwetaba mu lwokaano olwo. Kubanga twagala amaanyi ga kifuba. Kubanga twagabye zonna gaali. Naye twagala maanyi ga kiki? Ga kifuba. Ate bw'oleeta electric kana akagaali akamasanyalaze era nabwo tugwanidde kwetaba mu lutabaalo. Akalulu kalondebwa, akalulu akasooka kalondebwa ku lunaku lwa nomination. Kanti kunnyonnyola. Etteeka ligamba nti singa olunaku olw'okulonda luggwako nga tewaliiwo avuddeyo yenna kwewandiisa, akakiiko k'ebyokulonda kaddamu ne kayita abantu beewandiise. Nga tewali n'omu azze kubanga bonna basobola okugamba nti tetwagala. Kisoboka. Naye ne wabeerawo ne option endala nti kituuka nga waliwo omu yekka atuukiriza ebisaanyizo. Olunaku ennaku ezebagazeetinga ez'okulonda ne ziggwako era bamulangirira ng'atavuganyiziddwa era nekitegeeza nti abeera alondeddwa okukiikirira ekitundu ekyo. N'olwensonga eyo okulonda okusooka kuli ku kutuukiriza bisaanyizo byakulonda. Ekimu ku kisaanyizo nti oteekeddwa okwesimbawo mu woofiisi eriwo era emanyiddwa mu ggwanga mu by'okulonda. Si kusaba etaliiwo. Kati gwe kiba kitegeeza gwe obeera wasaba etaliiwo naye ne bakuwa eriwo obeera onyigiriza eddembe ly'oyo yasaba ekiriwo okulangirirwa nti ye yalondebwa ng'omubaka w'ekitundu. Tewali n'omu akuteekamu muguwa n'akaka kwesimbawo gwe yeesimbawo. Wadde abamu bagamba abalonzi batusabye. Kati ebyo byabufuzi. Ebyo byabuki? Byabufuzi. Abalonzi ne bakuteekamu omuguwa. Bubazze waka nagenza okera nga ekikomera kijjudde. Kati kijja kunze ebyo byabufuzi. Naye era obeera osazeewo nti ngenda kwesimbawo. Nga munamateeka. Isi. Bano nga basaba Nakawa West. Ne banominatinga mu Nakawa Division West. Isi eina isi yakola ensobi. Isi yakola ensobi yali badde mu kiseera ekyo egoba empapula zaabwe. Ne tazikwata. Ne bagamba nti mugende abagendayo nga 22. Ne bagamba nti mugende mukomyewo nga mutaddemu constituency enki entuufu. Awo isi njikola ki? Njinenya. N'ekyo tekitegeeza nti ate kyejjeereza bakandidenti abaalayira nti bo baagala bubaka bwa Nakawa West. Etaliiyo. Ne bagamba n'abalonzi baabwe nti balonzi ba Nakawa West ababasemba
nabwera bagamba nti balonzi ba Nakawa West etaliyo kyemba kugamba nti empapula zaabwe zaali nfubwe fufululu okuva ku kusooka okutuukira ddala kusembayo era y'ensonga lwaki twagenze mu commission bagonjola ensonga eyo buli omu bamuwe kye yasaba bwe kibeera nga weekiri era bannangirire nga omubaka omulonde owa Nakawa Division West. Libato ebera wasobawo libato wakati wo ne bali musanvu bali omusanvu balina obujulizi basobola okuleeta naawe olina obujulizi bosobola okutwalayo mu kakiiko. Twewozaako twagenda nze ne presentinga kesi yange nembalaga amateeka nembalaga nomination forms nenzinyonyola nabo ne bennyonnyolako ne bagamba ako kasonga katono nnyo isse bakkirize bakasolovinge batya nga bateekamu wakati nga banyigawo West nga banyigawo division naye ate nembagambira nabategeeza nti ekyombo kyaseeyeeya dda kituufu kujjako nga baddamu ne bafunayo foomu endala ne bwe bazifuna bananominatingira wanga ennaku z'okwenominatinga zaggwa tewabawo provision yeeyo ndaba ekintu ekyokusaaga ekisobola okuvaamu ensonga enkulu. Nkugambe uliriza bino wammanga nti ekyombo kyakola ki kyaseeyeeya tekyasobola kudda mabega ennyonyi yabuuka tebasobola bisolovingira munda mu nnyonyi ngeri mu bbanga kibeera kitegeeza ki nti electoral commission eyisa mu kipande ne bagamba ne bayita nomination empya ne baziteeka mu kipande ennaku ne zibeerawo abeewandiisa ne beewandiisa si byangu munnange ekyombo kyaseeyeeya obuntu bwetulabanga obutindi ate mumubugezza mu bannamateeka tetubugezza amateeka gatulambise bwe gatyo kati nze bwe nvaayo nenkugamba nti nedda gundi bwana gundi akantu katono nnyo atulaba wano anaawulira atya singa atwala amanya ng'alina amanya 3 nga wawa erinnya lyatataddemu ne bamugoba ng'alina kufuna ssente za mwana kuzijja mu banka kugenda kuzisasula mu ddwaliro anaawulira atya zo tebazimuwa kati n'olw'ensonga eyo kinkakatako ng'omukulembeze okubalambika mbalage nti kyemugitanga ekyangu si kyangu olina okwetegereza oleme kugwa mu ntata n'okumanya ky'oyagala n'okutegeera nti abantu okugeza ekyo kirabanga ekitono naye kati ate wetudda mu mpapula 10,000 ng'olina ozitunulamu oggyemu argument ku nsonga presentinze budget paper bapresentinze budget paper waliyo ministerial statements mu parliament tojja bisobola tosobola kubeera ng'odwadwalikana nosa constituency etaliyo mu kantu akangu bagenda kuleetera page 12,000 Bible egamba nti eyali omwesigwa mu bitono alyesigibwa mu bingi neyalemererwa okwesigibwa mu bitono n'ekyo kyalina kiri mugibwako ebyo bigambo bitukuvu si byange biri mu Bible kukano ka constituency olina okwetegereza ennyo kitulage nti ne mu budget ojasobola okwetegereza kati gonkakasa otya nti bw'obeera tomanyi constituency mwoli nti onaategeera ebintu bya budget kisesa naye kyannaku bwe kibanga ne incumbent naye yasabu meeting ekyo so webivaayo nga akakiiko k'ebyokulonda kagamba tewali tolina nsonga munnange amateeka gano malungi kyogamba osobola okweyongerayo okusinga ngenda mu high court era naye esobola okunnangirira nze ndi mutuufu isi wekivaayo nga egambye nti tolina nsonga bwowe weyongerayo waggulu naye ate nabulira basobola okweyongerayo era ngamba kakasa bulungi ngamba advisinga nti webabeera balaba nga kisaanidde era nabo beeyongereyo kati isi egenda kusala ddi kuwadde ensala yayo ku kino nigwe tulaba nti ekyo ekibuuzo kibuuziza muntu mukyamu kyeŋŋamba tebawa budde teyatuwa budde teyabawa budde badde njagala budde teyatuwa budde nange mbirinze nga bw'obirinze
Solo saida ku mailo. Nsobola ne kusawa yayo basobola kunkubira esimu ne bangamba leta wano ogutwego. Tukuwe ensala. Nicho ne unchiza nti olwedo okweyongera yo singa ensala tumatira nayo. Kubanga amateeka nga manyi amateeka ndi mutuufu buli kimu. Kati abagamba nti watidde akalulu. Oyagadde kwebuliza baba bakyamu. Nedda. Waligeze mu constituency n'onoonya akalulu. Naye nti njagala ekintu kino kitegerere nakinyonyodde bulungi nti olwaleero singa tutegeka ekivvulu singa tutegeka wano ekivvulu ng'olina okusasula tiketi ekubeere ku mukono naye n'okola olukujjukujju n'oyitawo n'ogenda mu ndewa tegekeddwa ekivvulu tekitegeeza nti bwe bakugwamu nti wakozesezza olukujjukujju tebasobola kufulumya. Kati ensonga lwaki naddukira mu Electoral Commission njagala tubeere nga benvuganya nabo beetaba mu lwokaano olutuufu. Era mu kiwandiiko ekyo kye nawandiise bw'obeera weegendereza nakugambye nti okulemererwa okutegeera constituency entuufu n'okuteekawo constituency entuufu kyekwanyakwanyako ng'obutamanya lutabalo lw'oyagala kubeeramu. Era nkugambye nti okulonda okusooka kutandikira ku nomination. Kati mu bufunze ayasaba ekifo ekituufu gye gwe wekka. Nze nzekka. Bali ne kakati tewali n'omwana onyakalulu. Tebinkwatako byabwe. Sisi terina directives eyataddewo. Basente zaabwe. Ati ise solugamba okusinziira ng'ensonga zino tuzikolako temunoonya kalulu. Kati yo ise ekugamba eki nti tokanoonya oba kanoonye tenatuwawo nsalawo yaayo. Era ku nsawo yaayo abasinga kwe bagenda okusinziira okusalawo ki ekiddako. Kati bintu bisobeera bino kubaka anedda kankubuuze omanyi gino mitendera kizibu nnyo okwagala okunyiga emmere nga wakagiteeka ku muliro. Esooka kujja n'okola ki? N'oginyiga. Kiri the other way round. Mu kusabako wasaba bano bajjibweyo bujjibwa olangirwa n'opposite kyekyo kuko boine bye wasaba. Nze nasaba nti bali baba nominatinga mu bukyamu ku ntebe y'omubaka wa parliament owa Nakawa division West constituency. Era nensaba nti nze nzekka yanominatingibwa mu butuufu ku ntebe eyo. Era nembasaba bannangirire ng'ataavuganyizibwa kubanga nze nzekka eyeesimbawo ku ntebe eyo. Kyangu nnyo emu gattako emu zibeera bbiri. Ne bw'opalapalanya. Tewali. Olwanyuma lw'ofuna obujulizi bwo. Abantu nga balira kakeeka. Ate kakeeka ebyo nno byantwalira ebbanga ddene nnyo nga mbinoonyerezaako. Obitandika mu maze okunominatinga. Wakimanya nti bano bayinza otomera. Tokola bw'obeera ng'oli muzanyi wa kapiira. Bw'obeera ng'oli muzanyi wa kapiira oba ng'oli coach nga ttiimu yo ogenda gyoganizingira mu kisaawe obeerako ekizibu. Ensonga lwaki tubeera ne team sheets. Nimanya nti oteekawo n'asobola okukola kino. N'oteekawo ne substitute nti kino bwe kitakola bwe kiti ngenda kukola bwe nti. System ngenda kuzanya system bweti ngenda kuzanya 442 oba ngenda kuzanya 334. Kati mu era ngeno gyolaba mu nsobi bano nga kati gye bakola kiraga kiwa kifaananyi kyeri abakulembeze bano betulina kati abakulembeze babeere serious. Eggwanga litwetaaga okubeera serious. Tulina obuvunaanyizibwa okukulembera nga tutegedde kye twagala era nga tumanya ebituufu era nga tukkiriza ebituufu era nga tunoonya okumanya n'okuyiga. Ekyo soosoobya ekigambo kiri n'empandiika kirala kiraga nti ndi mukulembeza atali siriyaasi. Sigambe bwe ntyo
nayenze endowooza yo nga ggwe eyakikoze ebeera tenkwatako ebeera tenkwatako. Akati ndi mu kutunula nga Issa egamba nti bwowe alangiriddwa unopposed mu Nakawa nga abasajja babayiye eyo constituency emu ku constituency 3 nga wegase kuba ndowooza baba bali 10 na bameka be balangidde unopposed mu constituency ziri eri endala. Naye baba okulya nokombe suwani ndaba amateeka agasobola okuva kirungi oli munnamateeka sanyonyi munnamateeka nedda bagajjeyo. Omanyi tewali tteeka ligenda kuwandiika mu nomination y'omu ku candidates. Tewaliyo tteeka ligenda kukyusa ekyo. Kyekyo kye nagambye nti wawa ensobi z'okola emu ensobi n'ogikola n'onuuka okugulu endala n'ogikola n'omenyeko okukola ki n'endala n'ogikola n'ofa. Kati nkulaba nga agenda osiba mu kooti ku nsonga zino nkulaba nga agenda obeera ate ekizibu ki twagala kugenda mu lukiiko lwa ggwanga tulaga amateeka kubanga ngamba bwemuva mu Issa bigaana ogenda mu high court kulaba nga agenda okusiiba awo dda wambuuziza atagenda ne mu constituency kulunja neera n'ebyo byenkugambye by'amateeka ebyo byenkugambye ebyo byenye okulonda process ey'okulonda efugibwa amateeka era tusekedde okubeera nga amateeka tugeeyamba okulaba nti okulonda kwaffe kubeera kulungi namugoberera amateeka. Naye musajja gwe kankubuuza ensonga lwaki bannamateeka balina enkwata gye batukwatamu obujega budde obusinga ku kantu akatini bwe kati. Munnange saabakwata bujega okumanya tekuli okumanya si kya bannamateeka bokka temwakyefunza n'omulala asobola omumanya kubanga gazeeti gyeri era gazeeti baginoonyamu nawe ne bwoginoonyamu ogifuna. Kati Issa etakula muntu essaawa zino egamba omusajja akyalese ku mmeeza kituufu naye tukikoze tutya okukiwa abannansi nti tumulangiridde unopposed. Ate kati Electoral Commission era goberera amateeka wasaba ki gwe nga Lwamiti wasaba ki ndi nasaba Nakawa West bagikuwe teri tetugirina gwe gundi wasaba ki kyangu gwe wasaba ki nange nze nyini newembeera nga kyenasaba kiriyo nga basazaamu nga bakatyemula omanyi gwanga oba olirese bwowe omanyi embeera gy'oba otaddewo nanti eggwanga mbeera ndi guidance okutegeera ensonga zino. Ekintu okiraba ng'ekyokuzannya naye ekintu kikambwe siganye mu mateeka mmwe muga tugoberera amateeka era tukozesa amateeka ne waliwo ekisobola okutabula eggwanga. Kati osirisa ogamba nti kati nze nira Issa esalikeesale nabagamba either banominatinga bukyamu nze oba bo banominatinga bukyamu oba banominatinga butuufu ne babanominatinga bukyamu baba banominatinga butuufu nze ne banominatinga bukyamu. Tebasooka tunula mu gazeti kulaba constituency gye baagala. Ate ekyo bwe baba tebatunulayo si buzibu bwabwe. Si buzibu bwo. Buzibu bwabwe. Then Issa eyabanominatinga nayo eriko question mark. Naye Issa erinamu akateba ak'okubiri nti esobola okutereeza ensobi zaayo ne bo tebalinawo kateba kaakubiri kutereeza ensobi zaabwe. Kati esobola okutereeza ensobi zaayo nga erangirira ggwe nze nga ali ano gwe wokka esobola okutereeza ensobi wokka sigamba nti ne bano katutereeza ensobi nabo babeerewo. Issa si yekujuliza empapula katulabe gye binaggwera naye yeyo ensonga olw'obudde kanso odduka spidi tujja tutandikira awo tunaba twongedde okusisinkana neyanziza nnyo tulabe embeera weenaabeera naye waliwo gye bayita oli yangambye just technicality ako kasobola okugonjoolwa spidi after all constituency gye badde baagala era yeeyo teri constituency gye bayita Nakawa West ndala ng'ogyeko eyo ekyo tetukimanyi mu mateeka mugendera ku biwandiiko. Sibula abantu ab'e Nakawa tuve wano abatuuze b'e Nakawa neyongera okubalamusaako banywanyi bange neyongera okubagumya nti ensolo ku kizigo kweri
neneyongera okubebaza abazze bankubira obusimu obwenjawulo nga mumpa amaanyi nga mweyongera okugoberera ensonga eno. Mukama Katonda abankuumire. Ate era tulindiridde akakiiko k'ebyokulonda kasalewo emirimu gyaffe egya constituency tugitandike nga bukyali, kubanga ebyokola tulina ensonga ya health center tweye Bukoto nkulu, ensonga za compensation eza Nakawa Naguru estate nkulu, ensonga za mulimira ekibbattaka n'okwagala okusenda abatuuze ezo ensonga nkulu, ensonga z'ekiwaatule ez'abantu abaagala okubba ettaka lya community enkulu, ensonga za okulobinga ku ssomero lya gavumenti erya secondary seed school nkulu. Twagala tutandike nga bukyali, tweteeketeeke kubanga byonna biva mu kweteekateeka. Kati nga constituency endala we bagenda mu lwokaano lw'okulonda, ffe tujja kubeera tufunyewo kumpi emyezi nga 2-3 okwetegeka nti bwe tubeera ekiseera nga kituuse okuyingira parliament, omuzungu agamba you hit the ground running. Kati oyogera nti oli mu kweteekateeka byogenda kukola, mulinda isi yokka n'ekirayiro nakitunuddeko ekyobubaka bwa parliament. Essuuti yo waguze dda? Amasuuti oli kanso? Amasuuti ebyo bya bulijjo, naye tira tulina okweteekateeka ak'ensusso okulaba nti tutuusa obukulembeze obwesimbu, obukulembeze obulungi, obukulembeze obufaayo, obukulembeze obutegeera ensonga z'abantu mu lukiiko lw'eggwanga. Tweyanza nnyo Kanso Bwowe Ivan. Wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero, tukomye wano. Ndowooza tutaguludde ensonga abasinga zabadde babuusabuusa amaaso n'okuba nga tebannaba kuzitegeera bulungi. Kanso azinnyonnyodde bulungi nnyo. Tujja kwongera okwogera naye ebigambo. Akugambye ensolo ku kizigo kweri essaawa yonna. Isse ejja salawo kyesazeewo era naye yeteeketeeke by'anaakolera Bannakawa Division West. Ye constituency tukati ayagala okusimbawo 231. Genda mu gazeti olabe constituency gy'oyagala bagiwandiika batya. Olge butakola nsonga. Osobola ate nno ekyo kyogeddeko munnange kituufu nnyo oyambye eggwanga. Era osobola okutandika okupracticinga kati. N'ekirala empapula ze twewandiisaako ze bayita nomination forms ne ku mutimbagano ku ssaawa eno osobola okugenda n'ozidownloadinga n'ojjuzaamu nti njagala kwesimbawo ku Nakawa Division West. Nakawa West constituency. N'olinda ennaku z'omwezi n'oteeka mu buteesi ennaku z'omwezi n'otwalayo mu kakiiko k'ebyokulonda ekiseera ekyo kinaabeera nga kituuse. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Tugenda komawo leero tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.